mwogedde nti parliament era kino mugambye nti kiraze parliament kyambudde parliament nti abaka ebimu tebabitegeera ebikola ki ebiyisibwa mu parliament. It is very painful. Then ekyokubiri ate ne kidda ne ku judiciary. Jjukira awo ge masiga ameka asatu agayimirizaawo government. Parliament eyina ebizibu ababaka tebamanyi bye bayisa, naye ate ne kooti ye judiciary naye eyina ebizibu bye bimwogeddeko nabyo. Kati awo simanyi wetulaga kuba kati amasiga gonna mugambye gayina ebizibu. Mbadde mu kooti emyaka mingi ndabye ebituli bingi mpaliriziddwa oluusi nga nkyakola program singa gwe mulamuzi nga nina emisango gyenfuuka friend of court ne mbabuulira nti wano waliwo ensobi ne wano waliwo ensobi ne bakyusa. Waliwo omusango gubagabira omusajja yali tawasanga ku mukazi n'asikiza muzzukulu we. Omukazi n'avaayo nti nze namwagalako bagenda okukizuula ng'omusajja yali impotent medical report naye ng'ettaka baliwadde bango abako gundi kati wandiika bakikyusa atazaalangako. Kati omusango gwa Thomas Koyero maze emyaka mingi out of the blue 31 cases as dismissals. Really? He was acquitted by 2. Final judgment yakusancha. Naye tetumanyi kinavaayo naye abalamuzi balina capacity handling emisango okusinga kaawo bagenda ajuze Masaka court of appeal ne bakola record of 14 days ne bawulira emisango 45 ne bagidisposing of in a record time of 2. Lwaki kino kyabadde so expeditious nga wano ebintu bikoze eki biseewo. So obuzibu buli mu kooti buli mu executive buli ne mu gundi. So gonna amasiga asatu aga government galimu obuzibu. Nti president ajja n'ayingira mu mikono egyo illegally n'atondawo bagoba gundi oyo Sali Gerard. Yes. N'abagamba muze out of the blue ngati kati tukusibye ngati bannamusiba ekyankwazi n'amuyita ne batuula one on one for some hours naga kati genda mu kooti. So omulamuzi asooka n'amanya eno keesa evaawa. Abalamuzi nabo okusala bamala kwebuuza okwekenenya keesi gyeva twali ku mubiri wano nga babasibye omulamuzi ne tugenda okubeeyimirira bano bannamawulire bannaffe. Omulamuzi ne bamuleetera ebbaluwa nga chairman yafa mu zooni gye balimu nga secretary awandiise on behalf of the committee naga nti eno sigikkiriza mugende muddeyo muleeteri abantu gwe balonze chairman naye ng'omulamuzi amanyi nti tewaliwo okulonda kwonna by elections LFC. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.